Ampulizo omulungi twagala okwebaza ku lunaku olwaleero natera tukomyewo omulundi gwaffe ogwokusatu nga twagala okusiima Katonda ku lwa ekisa kyatuwadde okuba nga tubuulira enjiri eno ey'ebigambo nga twogera ku bulamu gyenvuddewe wa Jamil nga tutunuulira olugendo lwayiseemu olw'obulamu wawe yatandikira. Jamil gwe twogerako yaweerezaako Setaani emyaka 7 ng'ali mu buwambe aweereza Setaani. Naye twebaza Mukama olw'olunaku olwaleero natera tuli mu kitundu kyaffe ekyokusatu nga tutunuulira ayisa atya okutuuka awo. Njagala tusabe tukkirize Katonda ndyoke mwanyirize mu linnya erya Yesu. Katonda waffe omulungi ow'ekisa twagala okwebaza ku lw'ekisa kyo ku lw'obulungi bw'Omukama bw'otuwadde okuba ng'afe aboogera olunaku olwaleero. Gwera Katonda atumanyi, gwera Katonda alabirira ekigambo ekyo kituukiriza. Mukama nga tukutte emikono ne Jamil tulangirira gwe Katonda agenda okwanointinga ebigambo byagenda okufulumya kati. Tubiwako omusaayi gwa Yesu, tubirangirako obukulu bw'Omukama n'omukono gwo gw'amaanyi gubeere ku ye era ekitiibwa kyo kyegulumize ku bigambo bino. Mukama tubyambaza okuwonya endwadde, okuwonya ebirowoozo, okuwonya emitima egimenyese. Omwoyo Mutukuvu jangu ofuge mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Wetusabidde nga twebaza. Buuza kubawuliriza natera tutandikiraawo ku lugendo lwaffe lwe twatandise nga tugenda Embaale. Malamusizaako mwenna abatuwuliriza era ne tusinga ddala ababadde batulindiridde n'okutuusa olunaku olwaleero. Tukomyewo tugenda kweyongera n'obujulizi. Embabira egamba nti twamuwangula ekigambo ky'obubiri n'omusaayi gw'omwana w'endiga. So kati kino nakyo kituyamba abali abadde banaatera okuba nga bagwa omutego bw'omubi kubanga bategera amazima amanya n'eddoboozi nzibuze bajjammiye. Kaakati njagala tambulira awo tetugenda kudda mabega wabula twamaliriza nga omaze okusuula kanisa ya Pastor Samanya ey'Ebugoloobi joint waliwo gyeyita batya Joint Effort Christian Church. So omaze okugisuula era twakomeseza nga tutegegenga ne musumba kakyaliyo bambi yagiguza abantu abalala ate yagiguza bali bennyini abagisuula. So tugenda Embaale. Olinnyo otya oba otya Kampala okugenda Embaale? Eyo era bampiikinga bupiikinzi emmotoka yajja direct nempiikinga nendabika okubanga ngenda paka Mbaale obiki nasangira hotel eri arranged. Sokolindeko bw'amala okusuula kanisa eri Mukama we yakuyita n'akuwa ku kirabo eyo ranka bakuwa ranka ranka yaki efaane ranka underground agents mulimu ranka underground agents mulimu ranka okuva ku namba emu paka ku ranka namba 12. So kati awava ku namba emu yava ku ranka 1 nemba nga ngenda ku ranka namba nava ku ranka 0 otandikira ku 0 bitwagamba majembo kulutu otandika oli kulutu nenfune ranka esooka era ngenda Embaale nga nina ranka yange emu ranka emu. So zigenda ddala ku ranka 12. So ranka ogifuna ng'olina mission gy'okoze ekkanisa yokka yekuweesa ranka. So n'okola zino mission endala nsuula emmotoka negwa nebadde abantu 10 tekikuweesa ranka wabula ranka nga waliwo kanisa gye bakutumye kanisa eyo nowanga omulimu ogukola negutuukirira bwe baagala yaso ranka gy'ofuna. So nava bampiikinga nga wekugambye netugenda paka Mbaale kukuumira odi awo waliwo hoteli bagiyita Valley Hotel. So abo baali basasudde omwaka gumu n'emyezi 6. Kisobokera ddala kulwaki mwazimbira ddala tumwazimbanga nnyumba ate kale twali mobile nga tutambula nnyo oluusi waliwo ebitundu bye twagendanga
nga hotels zaabwe wakisinza obanga mutuusa mu kitundu nga tebalinamu agent alinamu hotel abarentingire basasulira rent naye batuuka mu hotel eyo nga manya mu kifo ekyo nga agent alinamu hotel awo tewali ensonga lwaki babarentinga nga babawa ya bwereere yasooka tinatuuka nga basasudde omwaka gumu n'emyezi 6 yes kubanza ino bampikinga kupikizi n'engenda so ekisokera kyebatutuma oba ekyatutwaza Mbale waliyo kanisa ebagiyita Calvary Temple Calvary Temple yali ekola nnyo ku Crusades Crusades nge zikola wakati ogw'omunaana okudda waggulu yes so kati balinanga Crusades ate ekirala balina ne leaders conference yanga esantafaki tajagala batendeka abaweereza yakuva mu makanisa ag'enjawulo so ng'omukosa so kati Crusade yatutwaza so makanisa gaali basically gaali asatu genagenderako Mbale, Calvary Temple, Paraveni ne Victory Church yali Mbale yena nekyozeni neddako naye yo si yali n'initiative kuba olwedde yo baali basindikayo dda nga gye baali wadde nagendayo naye nga bino byonna essatu ezaali n'initiative kati natuuka olwo lunaku sasobola kubanga ntambula ogenda ku kanisa eyo nkeera ntambula nengenda olwo lunaku lwe baali batandika ki lwe batandika ku Crusade ntambula nengenda mpaka neyungako omulala agent omulala beera babiri tutambula ne tugenda ku Crusade Crusade yali ku ground ly'ekkanisa akasa alina compound nene nga Crusade bagikubira awo so tutambula kati tutambula ku mukono oba ogenda woti tutambula ku mukono ogwa right nga Crusade ku mukono ogwa left nga tesaatambula ku mukono guno kati we twatuuka mu Crusade weeri nga tulina okukulosingamu oluguudo tugenda wali Crusade lwatulema ng'omuliro muyitirivu ng'omuliro mungi netugezaako okusala ekkubo naye nga bwe tugezaako okusala tubanga abeeyingiza mu kikomyo ky'omuliro kino ekiragira ddala nti tetugenda kusobola kukola kintu kyonna olwo olunaku amaanyi agaali walijjukira bo nga tebanakola ku Crusade nga bwe baya nnaku 40 basooka ne basiba ennaku 40 nga buli lunaku balusiibira enziba 3 basooka ne basiba ennaku 3 tebava eri bubi ekyo abagenda mu outreaches ndowooza mukitegeddeeko nti tomala gagenda ennaku zisiibire buli kimu okisiibire nga buli lunaku balwerayo mutango yes katukulu olunaku ne tulemererwa ne tuddayo twalina ogenda metwakozanganya regional referral hospital y'Embale etwalinamu masaba wing basaba wing nga abakolamu bonna their agents era ng'eri wing ne bakutwalayo just musujja mutini bitu bye bukuluma obugenda otuuka olweggulo bakubise kuba bagenda okuwandulinga si bantu yes their agents mulimu abambadde omubiri ne bajja mulimu nabali ab'omubiri nyini be bakyusa oba be bafuula abaabwe kati twakozesa ye masaba wenge ne tufunako sacrifice obutono awo netuba nga tweyongerako ku maanyi tulabe tutuyinza okugezaako ate enkeera ate enkeera ne tusobola okgenda olwo ne tutuukira ddala ku ground Crusade ground so twatuuka ne tuyimirira naye era nga tuwulire abantu tetulina kubeerawo nga si walungi wookya kati omwegaizi n'asookawo n'asaba oyo teyatukoza bulungi ne tusigala nga weetuli ne baleeta abatendereza ne batendereza awo tetwawuliramuuko awo ng'ekyenji tenaba kweyongera nnene ne baleeta abasinza abasinza be batandika osuliza netuwulira nga environment ekoze ekyuse kati era ng'omuliro gweyongedde awo netuddayo mu hoteri tugamba kati tukoze tutya netulinnya
Ituve mbali. Tujje Tororo. Waliro. That regoro. Itufuna sacrifice netudayo ekiro. Kati netuweza amera kumanya tusonda tulabikega tusofuna amanya ganzo kuteteganya ku lusedi. Ndiyo kusedi bali bajiweredeyo mutango nga si kyangu. Itudayo. Katusada yani tutukia dala ku ground. Kati mu kiyungu mwalimu omukyala yali afumba emmere. Yafumbira abayimbi abantu ababeerawo awo. Yali mukyala mukadde kulukulu balamuyita mama Melissa. Kati nga yamwegayiriza nengera yafumba. Ati naye nga okukyakyo nga kale bamutwalanga muntu atalina nnyo makulu. Tebamutwalanga omuntu bwe batya. Erina akaana akato kamutuma. Ati oli omukazi yatuwa obuzibu. Alwa yasensingira mufumbi waliwo kitali kirungi. Netumulaba nga avaayo. Katotwabona nga avaayo nalani kusembera nga buli watambula okujja ngeno gye tuli atulabira ddala omuliro gweyongera okuba nga tempulica zigenda zirinya waggulu ez'omuliro gwetufiringa. Buli wayeyongera nga tulaba akyukira ddala nga tetukyalaba ye amulinga abalaba Yesu. Engamba wano tetugenda kusobola. Netudduka netuvaako ku sedi netudduka netugenda. Tugana omukazi kati tudde mu nsi ey'omwoyo tugenda omusobolera. Netusirika netutandika ekyoto mu nsi ey'omwoyo. Kumenya yatuteekere naye nagenzewa mu nsi ey'omwoyo netandika kati kweweereza bizuka. Nga onolaba olutalo ti gavumenti yeeru oba tugeze Rwanda ne Uganda bano n'emirimu ekasuka ne Uganda n'emirimu ekasuka. Kati antimizairo mu bbanga abaka ekyamu ne fayini oba olina obusobozi obubaako ekyoli fayini obanga kikuze ne kikukuba ng'okendeera amaanyi kati betwalimu mu nsi ey'omwoyo. Naye nga kusedi egenda mu maaso. Kusedi gyeri. Tugamba omukazi ate tetugenda musobola. Tugende tunoonyeyo ate eki. Sacrifice naye tunya tujje Busia. Kati tunonya amalwaliro. Netufunayo betufuna netuddayo. Netuddayo ero olunaku olulala. Ntugamba kati obajja kajje. Kumba atwesunze. N'atulengerera ate nga tetutugera oba ategedde ate tetuzze. Kasa tulinyayo tuze ku ground ng'avaayo mu kiyungu. Ajja nga atambula katukoolo yatambula aba asaba. Muli munda mu ye. Munda mu ye nga oli omukazi yalina ekyoto nga tekizikira. Nga musabi. Nga mu wiiki ali amu lunaku lumu oba nnaku bbiri. Nga yali obulamu bwe yabuvaako busabira. Ng'asabira. Nga ne famire ye yagivaako gisabira. Ng'asabira kyaki baweereza musumba. Ngeri life gyalimu. Kanatuka ekiseera nga yawaanyisibwa. Ng'alikoze naye nga endowooza ze zaava dda ku nsi. Alowooza bya Katonda byokka. Nga oli mukati nga ye kasitawulira oba ku leediyo oba waliwo paasita. N'omwogera erinnya nti osimanyi bamukuta oba alina ekintu kye yakoze kyonna ekiswaka Katonda ng'ayingira mu kusaba n'okusiribwa. Oyo omuntu nga tamumanyi tamulaba nga nako. Tekirenya baweereza ennaku zino. Ennaku zino tusabuliza byafeka. Kunakugera awo nga mulesa ensonga ayinza okulaga nti ali sirias. Era nalaga nga agisabira. Naye kati saavayo nadda ewuwe. Oba ne mweyawula mu ssaako naye kati buli omu asabe ng'atambula dda direction ye. Ekisaala ekyukirawo nadda ku bibi. Bibi geziretera ennaku ziri. Ajjukira mugenzi mu kusaba kusabira musumba yafunye obuzibu. Naye ate awo omwana bamugoba ku ssomero. N'ogamba Mukama nyamba. Ajja yakola akakodyo ketwateekako akulira abeegayiriza awo wenyini eguuni embaali. Kuba oyo omukyala yali mubeegezi naye nga si yakulira abeegayiriza. Kati kuolwo n'atambulira n'ajja netuguma netugamba oba tusaanawo katusaane. N'atambula ne twalawo ekiyitiridde nga
alikola omusizali nga mita nga 3 okuva wetuli ne waali n'ayogerera eyo mugamba komaawo yogera kyoyagala n'atubuuza nembwe lwaki temulokoka byemuyiza okukola temugala bisobola mubeemu ebyo ebintu nga yiya tutegedde dda tetwamunyega wadde neki tugamba tuveewo tuduka ne tuddayo mu woteeri omukazi atufuukidde ekizibu ne tulipootinga mbakama ababenga bagamba bannaaye wano wo tetugenda sobola tewabalema punishment mugimanyi kyokka bagamba kababalema agali okwongera amaanyi olina ogwasako mulina onnoonya n'amalwaliro gakaze obulwadde bwonna abalwadde bemusanzisanzayo abeerere mutinira tebalina kristo bonna omubase mubamazeewo kati nga tusigala kati kulinnya ate kubambaye tulinnya ate emmotoka aye tuddeko eno Kampala mulinyoka amalwaliro agalimu ku bantu kati era olala ne tuddayo nga bwe tulemererwa ekyo ekiro tuba mu muyiggo gwakunoonya abantu so mwatikoleranga ku nguudo ng'abalala okusinga mu asentalinga ffe twanoonya amalwaliro enkunguudo twaliko naye ffe ku nguudo kyali nnyo leya kunze kuba waliyo va ababunga tebaba tubakomite nga bo mainly ba accident bo be basinganga okuba nga bakola ebyo ya mukunguudo ogendayo ng'olusi kiganye ate ng'oyagala abantu bangi nnyo esaawo nowanga kwatagana yawo oba ne kampuni mubalina kampuni ngakasaba bakama bamwe bakkiriza nga asobola okufiisayo baasi emu nti wegwa abantu bonna ne bafa baasi neenoneka bajjamuwa sente zigula baasi 3 eyo abatakola loosi kale omubeeno mukaba omusajja baasi yeweddemu ninga eri afunye sente endala yakati netufunayo abantu era netuddayo kolera najja nansembera kumbeera we tuli agaba naye mulokoke nga kitwagawa ekigambo ekyo mulokoke nambula atubuuza nze naye wali nga tonayingira mu bintu ebyo kyakulya kiti wali osinga okwagala ate nze naye njagala nnyo obuugi nimugana nze naye njagala nnyo obuugi naye banjogezera busuumu na lugumugumu naye nga omuliro oguli wali simusobola njagala nemugala buugi netuva nawo ntambula netugenda ninga tuli kubuga enemishoni kaseegano omusajja agenda tutta netuddayo enkeera ntugamba naye batuzirwaze tumulwaze aleme okujjako kyakyasinalewa ewaka kano yategera ati mishoni kukusedi kubasiizeko ba agent yagana okuddayo ewuwe paka kusedi weyago kati weyajja nagamba ngenda baleetera ki obuugi netujja netubeera awo kaga omwana ajja negufulasiku ogunene atuleetedde alo netwadduka misinde omukyali yalina famire netugamba ate buno obuugi omusajja omukala ayinza okuba busabidde mulimu omusajja oli wobunywera owedde netutuuka fulasikayo obuugi netugimulekera netugera mu woteeri netuddayo enkeera natugamba naye batte munkyalirako ewange atwaniriza oba olina katonda otuuka eyo levu nga sitaani yakudduka nga gwe tokyamutya nagamba nti sitaani atya omulokole n'okusinga omulokole watya sitaani kati otuukako eyo levu nga sitaani waku nti noba ogenda kulinnya emmotoka nasensinga nti tagirinnya gamba kaninge nalo ojja kusaba mukaba nze sigenda gendamu eyo emmotoka kufiira era bagenda kukola loosi ati eyo levu omulokole oso ogituukako naye ogituukako otya nga ebizibu bingi mu nsi ate kati oli mukazi alina bizibu yalina abaana baali 4 naye nga balina wakati basoma nga n'omusajja yamulekawo naye ebyo byabivaako tabisabira ali ku kkanisa naye nga mu nsi ey'omwoyo kubwa munene tomusobola ekiro kati abantu balabye ensi ey'omubiri ebatutte n'okulaba kw'ennaku zino abantu balaba n'amaaso ga mubiri oya tulaba tuzaawo n'asensinga era afumirizambo omwoyo ayogedde naye nga
ali kulowooza bulowooza yasiibya alowooza sitaani yabimuddiza ekiro era bwe butya kumanyiraga Mukama yandaze yayogedde nga wa naye sitaani agaba ebirooto sitaani agaba okwolesebwa sitaani agaba feva sitaani agaba abakyala n'abaami kati omuntu alina ekisooka akitegeere babeerako obupapuli anti sitaani wagabira omukyala waawa oba omwami waawa okujja kugenda osabe Mukama mule Mukama njagala ki njagala mukyala Mukama ategeere kati sitaani agisooka kukubemu ebite ajja kusobola kukubemu tooki lego gy'oliko alabe n'omukyala Mukama gw'ayagala okuleetera labe kuno omusajja kati saanengako omukyala ekikaawo ekiti nja kuba sikyamusobola nagenda kukizibu mu bwakabaka bwange kati tumutege awo ngaleetawo ekicupuli kye ate aleeta ekicupuli okusinziira ku byetaago byoyagala kwalite abagamba zinjagala ali waati kati okusinziira ku byoyagala lisiti njagala omwami nga yeevuga njagala omwami nga yakolawo njagala omwami nga alina amaka ge ebyo byonna byoyogedde gwaleeta ali Mukama naye ng'aleeta owuwe engatto yag'olubegge ali awo brother musiba naye mukyati naye Katonda alaba nti mu myaka egi muli wamu mugenda kuba kizibu kakitani nga ono tetusobola ayagala ki ayagala omusajja atya yagamba atya nga bakera ali mu fayiro yagamba ayagala wati tutegewo waffe kino njagala kukimanya waliwo omuntu watuukira okusaba saala ye nekwekebwa nga sitaani tagiraba kisoboka saala osobola osabira ddala nga saala yo sitaani wadde ogiwunyiza kubanga twagenda ku makanisa agamu gana abanyidde bunyi ne Kristo nga baba nga bali mu kusaba tugeze olunaku lwa kyoto nti ekanisa kubaako ebisenge by'omuliro nga biyimiridde okuba ekkanisa nga weeri nga bigenda dayirekiti nga bigenda dayirekiti paka bikonekitinga kati waliwo agamanyi ge twatekanga mu bbanga agaziyiza saala bino byewesatisa kasaala akatuukale ne bakabirawo ddala ne kadda teri kweyetaawo edoboozi nga terituusa kati ebyo ebisenge by'omubijja kwokya buli kiri awo so kati nze nsobola okusaba neŋŋamba Mukama puroguramu yaffe eno gikwete mu musaayi era nekweka ate ng'agisangawo tasobola ate omusaayi gwa Yesu asobola okutuukayo naawe kubanga ogukakasa noyala okwogera obwogezi nobanga ogukakasa ng'okisabye ngamba nja Mukama kati gwegamba bugambi bakugambe nti wali waliwo ekyoto kya sitaani totangana nakuyita fayo galimu ekyo ekyoto nkiwamu omusaayi gwa Yesu Kristo full stop oba mulimu ki kyonna naye ebintu ebifuuka nga tebikyagasa nga nededi asanga n'azanyisa neutralizing buli kimu onzijukiza lumu nali nsaba n'omuwala omu netusabira saawa 2 nga tasimululwa naye yali agent naye bano baba bamalina agent kubanga yali kuleza eyo nga ekituufu yava mu nsi y'omwoyo ng'akolera Setaani kuba yali mwana muto n'akula nga ali mu kintu bw'atyo naye okumugjayo twamusabira kati mba nsaba n'enkoowa nga mpulira amaanyi ganvudde musaawe consecutively nga nsaba kati njagala kukakasa kiri kyogambye nti n'omala oyogera omusaayi gwa Yesu nga ogukakasa kujja kubeera n'amaanyi kati ntuuka mu kaseera ako nga nkooye naye nga ye akyali n'amaanyi nga nsekerera ng'ali mu kuzina nga waliwo ekidongo wabweru awo bwekyakubanga bweki nga nze ndikuta naye nga yazina nnyimba za edikense so neŋŋamba nensirikira bwe nti nempulira muli mwoyo nga ŋŋamba nti ddira ekikompe ekyomusaayi mu kigabane naye nenkwata neŋŋamba awo omukyala yaliwo nti leeta gilasi nenjiwamu yali soda
ne musabira ne mugamba mukama kino kyekikompe ojjukira wali Yesu yagamba nti kino kyekikompe kirimu endagaano yange bwe yali yatudde n'abayigiriza kati nange nenkwata ekikompe ekyo neŋŋamba kino kyekikompe kirimu endagaano ya Katonda endagaano omusaayi gwa Yesu nenkikwata nenkinyweza nenywako bwe nti nemala nenkimuwa n'akigaana nenkimuwa n'akigaana nemukwata bwe nti nemunyweza emizimu tajaddamu kulabika. Kakati ekyo kyekituufu tulina okufuna ennyonta abooluganda tomala gawuliza puroguramu eno buwuliriza naye njagala ofuna ennyonta ey'okwambala obwakabaka bwa Katonda n'obuvumu oza kulaba Katonda ngaatuddeyo wali ate akano kamalizaawo awo sitaani awo akubiddewo abantu kuba bano kati bagenda luli nakwata amazzi nenga sabiri n'empono n'awonyezebwa n'ategezaako n'omulala tebikola ujjukira omwoyo omutukuvu yayogedde wali yakugambye Katonda akola mu ngeri nyingi kati banabi obulimi bwe bagira amazzi kuba abantu abamazzi ago bagakozesaako nebikola nga Katonda yamulagidde kati sani najja namulokingira awo nemugaga n'amazzi gawonya jjukira naawe waliwo omulala era gutwasana naye natuli mu deliverance negigaana ogenda twasaba kuba saawa zaalinga ttaano zaali saawa 11 zaali saawa 2 genda kati muli mpulira mwoyo aŋŋamba nti oyo omwana gw'osaba kati taliiwo emizimu gy'ogoba mu mubiri guno mwegiri naye mmeme teriiwo ngamba wanika bwanafuniko nenyamba twali nabo mumukisaba netuwanika emikono nakugamba Mukama tugenda mu Matayo 7:7 nti musabe mikono mumatulibwawo Mukama naffe tuyingira mu Matayo tusaba emmeme y'omwana ono ekomewo era nituwanika emikono bwetuti mu dakiika 2 omwana yali amaze okutereka so kati twesigala mu kimu kimu wuliriza omwoyo singa mukwano gwono yani omukyala omukyala owobuugi Merisa singa yabeera mu kituli kimu nti omwegaliza olina kugwa wansi kati nga tabasemberera yandiremereddwa singa yasigala eri ku nnono z'obuntu ez'abeegayiriza tuddeyo mamu Merisa kati olulala n'atugamba tumusaalireko ewuwe okubadde tunono omukazi yukira waliwo obwana tugamba kati okumulagako kitetuzannya tugende tufuneyo n'obu mu bulwazi tubunune nga waali awo tuvawo tuti nga bukutuuka nga nze pulaani yaffe kazi atufugidde ekizibu tugende ntumugaa tujja yabera ku kyaki n'agaba mugesa wawezi n'asooka ava ku kyaki n'agenda ewuwe n'asaba naffe nesooka tudde eri ku kyoto ku byoto byaffe netuseesaamu tugamba kati kama mbaya tugende tumulageko nti anyize epeesa efu netutugenda netutuuka kati distance nga ntono nsokodde tuyimirira ntuganaali kazi ayinza obutasoboka tugenda nga twekutta emikono naye mulimu amaanyi mu kugatta emikono mbadde bibyaffe byabalokole ayi nati kati babifuula muzannyi muje tukwate emikono muje tukwate oli n'agamba mukwate emikono naye ebirowoozo biri waka ebirowoozo biri walala naye nga jasaba n'emikono gyegikutte naye wali mukikola fizikale ne mwoyo nga kimulaga wano mubiri nemwoyo kyekyo tutambula nga tukutte emikono netutuuka mu lujja natugamba mwingire tugamba muyingiro nagamba tewali nze mugi tebalinaako buzibu nakwala kateri nagiwanika ne ku lujji waggwa kamuyingire twali tuliyingira tuti tugewanga tuli kuyingira ng'eringa ennyanja y'omuliro nga tanuru gye bakuyoba emirundi emeka etulabira nemugaa gwe tulina wano wano tugenda vaawo nga tetuli ziro tulina n'olokokera wano tuveewo wano tudduke tugende omukazi agenda nga tulatekako misiri nate tugende oba muloko oyigawo ki ekintu kyo ekyomu nnyumba weekiri ate babirina
nebyokukyati tebajja kale ekyoto kya Lwakubiri ajja saawa 12 nga kigwa saawa emu ate ajja we bagamba tuwe yasooka ekisasi akyatwale ku mulyango kasitanya ogenda mu dduka ogenda muwangula oti olina okuwangula ewuwe waka ekyoto nga kiri ewuwe waka kyekiri muggwe ekimu nekiri ku kanisa awo oba naye omutayiza nti ewuwo wekiri gwe mwennyini oli kyoto yes ne ku kanisa wokuŋŋaana gwe kyoto ebyoto kasita bikuŋŋaane omuliro gwatira ddala kino nekikuŋŋaana kiri Matias Kyoto Kayima Kyoto katete ekyoto atubiziwamu omuliro gukoledde naye omuliro gwokye oguli awo engode gye gwokya kati kyekigo kye bakola ate kitali eno balina ekyoto bakikoleza afunye ekizibu nakolezaayo akoota mbeera eganye nakumakumamu awo ye atakumira ddakiika meka ugenda okutya nga kyazikidde dde bayasa gyebyoto terizikira bo buli ssaawa bongeramu eno mukanisa buli ssaawa bakendeeza bava mu nsi y'omubiri enemenya bali eri kuno baliko obubeezi kutuukiriza mission kuba balina zikola kuno ku nsi ey'omubiri naye nga ebirowoozo n'ebikolwa byonna biri mu nsi ya mwoyo kati kyabye mu kanisa nti kati kanisa ebirowoozo n'ebikolwa bya ku nsi buli kimu tutunulidde kyansi mirundi emeka ng'olowoozaako eggulu mirundi emeka ng'omuntu atuwuliriza ali awo ng'alowooza ku ggulu mu lunaku olulowoozaako emirundi emeka oloti mukyalomuleka 15 ebyo byebale 12 yasolo nabaya neseabamotoka ennungi kama sevingi obenje abantu bani sitaani kasatosooka n'okuma ekyoto n'omuwangula ojja solooza sente ng'amula baploti ya miliyoni 10 ng'otuukira ku miliyoni 7 ng'ekizibu kijja kya miliyoni 6.5 nga kizijjawo ng'oddamu osolooza wotuukira ku 8 nga kijja ekizibu kya miliyoni 8 etobeera omuwooti owoza mama mwijja bankolima tejasobola okulinnira muntu alina Kristo tewali aya mudduka embiro mudduka mama Merisa tuddayo mu hoteri kugabe ne mission etuleme is mission impossible tesoboka batukyusizeewo temugenda ataliyo kati tumuleseewa mumulese eri waka mudduse muddeyo wali kusedi mukole bya ate we twagendayo misaana sedi ngayatandika kawungeezi kati tudduka ddayo mu hoteri tugamba amazima eno mission impossible baleeteko abantu atusingako kulanka nze nagamba nagiwa mmwe teri lanka asinga lanka gwe ngina leeta discussion onyigabunyiza pensa n'ogenda namwogera naye discussion asobola okujja muddayo mu hoteri olusi nemutuula ku buliri najja omusota negujja gugiza lumu yonna onemu ogwenkana muyemba ogwo ogwalaba wabwe nemutandika sitole gaba naye boosi emission egana nti weganira nammwe mugwawo buno omukazi balina atufuukira ekizibu muddayo mu hoteri muddayo ogamba wakati lumu lwalirwa Friday balina overnight ate kubanga buli crusade balina crusade naye nga buli lwakutaano babana overnight tugamba katona overnight tukolesa tugende naye nga overnight ate naatuuka netugamba kati tufuneyo baminor agent nga baweereza bwetugenda okugezaako netwasookera akola ku generator balina standby generator gye bali bakozesa franka soka tumukuba spezi nga yagala bugaala okukamanya tugamba baasi ngagana lugezi bye twasooka singa tuliko wala oyo netumumala
Nduga president worship mwaye makanga kasiniya 4 bakamyofu kalungi naye nga kusomero uboyi bukagoberera ngo bulungi bwako basi akona kone tuyingiza ayosoka tufunayo abawera nga bana tugama ndani kwa nungi kati rumu overnight okutanga bali mote tugama naye overnight twagala genda niyo kumuliro oguli wali ngatu tugama chenku mama Melissa ali wali enda kusobola naye nga pasta tetumutya abega zebo nate tubatya matanga tumukwatane mu ngalo sinya pasita ngatuga tumukwatane mu ngalo to yakwade nakaliro wado hata chifi yalina mungu nkola gano ne katonda te wali zaina buddi asiba bweru yanajja kwisa ya crusade webwa nagende ebweru ngatono taina joko mokuwo katono budde joko mokuwango yaka joko mokubanga muzeyo mufuka tabu yes sokaki nitugamba tukoze tutya kati bali tubye wajeneta tufunye no bwalo obulani tugamba kati tuyitire mu bami tugenda sobola neriso oyo litujja alimamasa bali emabega mu Sunday school nga gye bali okwegayirira yes kati bene tujja sawa zalinga tani tuzingira mukaba tujja twambadde gago zaffe twali babiri tutuuka tutule emabega mwegeje nti batula mabega namutula nga tugamba nti tugenda kumala dakika zisukezi ala tugenda kuddayo ku zero kati praise yali ku kituuti kati ono Frank wa generator ayali wakumpi n'ebyuma alidde awala Musa yali ali mu byuma nga yali kuzimikisa kati mu praise nga bali mu kutendereza tugamba katuwa mutuuke yemizina lungeno tudduke tugenda sobola yana netuyisa mu Frank nabali abawala abali bali mu praise fululengi nya nezikwata omuliro abantu badduke nesinde ebaddayo ewaabwe era bagenda okubanga situation okukakanamu kyaki yasigala almost half abantu badduse ne bagenda manye nalokuki akwakira ddala nomukka ne gujjula awo netugamba nti misitiko naffe nga naffe tufunyeko obuwanguzi tugamba kati awo kasita tufunye obukozesa kati olulala olupesa Sebyala yali wiiki ye yakubuulira nabagaba nekanzia n'ebima ne bamugamba ebima we bitoleeta nabagaba naalize n'ebima byange bamugamba toleeta ebima we biri byoyagala byonna najja kati n'atuuka nowa Franka sente yalakola ku generator twala 2 agenda gula diesel yali ya diesel kati twali mu hoteli tulaba umugamba ni Franka nti leta petro yemo gule petro yo mu generator nenga bujo yagagula naye anagula petro mu generator yali ebocheza kuba manawo iyo ne komao ne firao ne kuhama ko Sebyala yayomba gaite gasobola gali matono ga yaka ebyuma byali bizitowa Sebyala naye umba naduka kupala vini waita generator bini nga zesa setula byuma biri era kuwoluka bebasoka badisconnecting speakers zimu gasobola okusigazaako obuzindalo obwogera nako Sebyala yawuliro kolo ineguni alaza okuyimba yayimba lukundo limana etimanya mta Florence ani naye yali eyo nena teyayimba nakuna kuyimba ngebyuma tebitegerekeka tugamba awo tufunye kati kusede agenda tuko ekisere ky'okugwako twali tetufunye tetwali tusuubira Melissa tugaka tubalinde ku leaders conference kuba yali eddako kusede gwayitawo Jasuti Kitolo tugaka ku leaders conference naye amazima nayo yatulema mama Melissa
Amerika yingira kafa ng'afuuse ekizibu kati lumu bali mu kwegayirira balinanga baagala ettaka ekyo okugulawo kuba bali tebanaba kugulawo abaagala ettaka kati akulira abeegayirizi nga yesaala gye balimu kazika nga waliwo yamusuubiza ssente ndiro lyamuli bubi kati nga yamugambye kasitola abanga nkubi wejangu buuza okimeki ssente nga bubega kwefu yali amusuubiza yalasuubiza oli akulira abeegayirizi yali amugambye kasitola abanga nkubi jangu buuza okimeki ssente kati netugamba tukozesaani tukozesa eno chansi eno okusaba tukugisoganayo tukiriza bino ebyokusabira mu ttaka bagula ettaka laba tusumbuwa bapangisa ale banagula wano tetujja sobola netukozesa erisimu yoli eyasuubiza ono ssente netumukubira mukusaba wakati naabuka omulundi gumu kikulaga nti yali asaba naye ebirowoozo byonna tebiriibwo biri ku ssimu era yavuga ati nakibakirawo alo netumugamba jangu wano okine ssente netumugjawo ate yamala ojjukana nagaba naye tujanatandikirawo enkya olandikati yakulira abeegayirizi ogenda kugaana anawe atuuka eyo yamugamba sinabakukubirawo nti okubidde eno nti nze mbadde nteekateeka kukubira kugamba nyongerayo wikisi bbiri sinafuga senenega zinakukubira jukira aleseewo nanyiga alese omulimu gwa Katonda atambudde agenda ate nenyagenze bifu ebibaddeyo bipange bijingirire kiraga nti mukasena ng'olimu Katonda kiri advise but it's no switching off that phone oba ng'oliwerabirako ogwa muzi zonna sente wezibanga zizokuba ezitayintafa zidayivati nga tewaniwayinza zitwala nomanyi naku bbiri gasimu teriiko nga sente zizo oli azikuuma bonyeza kunagamba nali nkunoonya kakirungi simu yezeeko naye kati abo abantu tebakiina mu maanyi era wabaako yamusuubiza asaba essimu emuli wano mu ngalo wali omwegayiza omuntu yali egayaza nayabegaiza ennaku zamugamba abasaaki yegayirira aliko Facebook WhatsApp ate wakanya awugubisaba yadda mu nsonda ne balowooza sisita alubiza agudde kava naye akamesigi kalisa kakona tina tizimati ngakabikula ngazaayo ngaddawo mukama nga talikawo yakomye so abantu tebalina budde na Katonda ebi twaspeninga ng'obudde obumala ne sitaani era nga buli mission egyakuwadde wabawo ekiganyo omwebuuza nga tosalawo ku magezi go bwebula otambula okusinza ku kwagala kwe asiimye n'akugamba genda kati nga kasita mukola mission oba ne wabawo department ekola mission neeyitamu nga mujaguliza wamu mwenna kati tuvaayo mumaze okujjayo omwegayirizi omwegayirizi nati agenda okuddayo nga akoza nti twagala kuba kumula maaso ga Katonda abeeko okunenyezebwa kubanga alisali omulimu gwa Katonda kugoba byansi kati mwavaawo wasigalawo gapa yamala bumazi yavaawo abagambe tunatandikiraawo yabalekanga yabalita mamuna ga bannaye kama abawo omukisa mwebale kujja nolunaku olw'enkya tunatandikiraawo yes kati eyo luutu kusede eyo tetwamalako bulungi kati Mataya avaawo agenda ali Mataya addayo ebweru agenda alekawo kati nalona kabinenti empya rezenti pasi biki nalentugamba baasi kati Mataya kagezi tekalambesi agenda kuddako ewuwe era yaddayo okwentugamba kama mulungi emuyingira netuyingirawo
tugira pastor sisi assistant pastor direct maya resident yali aleseo resident yayagala nnyo ebyamagiro nga yagala ebyamagiro nnyo netumutega twasindikayo akaana nga tutegawulira naye nga ekyo tukikoze bukozi amazima yali akolaki awulira n'agenda ku church atuuka nga asuulira nga wasayimu ne bamutesitinga okuganira naye nga amazima takyuka akolaga takolaki tawulira ne basaba kwole ne bitawona naddayo luno erinyeebwa nadda ogwokubiri enkeera n'asala nebigana naddayo kati olwo yadde ogwokusatu waliwo midweek service ng'erimu abantu bangi kati kwola amusabira awulira pasita nagaa tegana musitula genfunyi sigalanga Kigala n'amugamba omwana n'amugamba nti okuva obuto siwulira ne mama wange Kigala ne muto wange Kigala ng'ayimba oyo yali bituufu ate gali bituufu watuteze twalamusika eriyo ya byamagero kati amusabira omwana mwamugamba we ngaye pasita ng'akolaki ng'asanyuka nga nginaleeta ki maama naye omusabire ne muganda wange batabamaase gwe baleeta omubuto we gali nga tuleeta bali bennyini abalala ba agenti maama n'omwana omulala nga nabo bajja ng'abasabira abo ne bawulirirawo aiyaiyaiyaiya ne basooka kavire awo ne zikwata Bakigala babiri bato kuva buto maama ye yagala mu bukulu bawulidde kati n'agamba mwenjagala mubeere ng'ono ku church ye byakulabirako byamagero ebitambula naawe kumba ayekusembeza olunaku ayekusembeza ekizibu ati ye pasita mukwaganye amazima ekirabo yali akirina kati muwaba nakyo manisitani alengera n'agamba ono ekirabo kyalina kenkireka nekikula kigenda kwasaamu tukikube nga kikyali kirina olunobako okuyitibwa mukama nagga ogenda beera pasita naye kano natekuwa bbanga kiri ogenda beera mu pasita kati ye sitaani agera ogenda beera pasita mu myaka emeka katonda kibanze ogenda beera pasita mu myaka nga 3 mu maaso sitaani lwokifunye wakupapiza yofuuke mangu akikuba ekize ekira nti okuyitibwa kutuufu nawe ogenzire mu kaseera akakyamu awo akikubira bantu bangi abateze nti ofuuse pasita ye materiyo zonna ezitandika kyaki obugabizi bwonna abireeta jukira kasita ogenda notandika omulimu gwa katonda nga takutumye guba gugenda automatically kolaki kufa oba togenda funamu kati pasita ebyamagero nga bimutwala kati lumu yali alagula gamba katonda pasita tumukozeseza ekimala tumaze omwesobola kati tumusobole munyeebwa abantu bonna batandika obutamukiririzaamu ana kirabo kye twagala tukikube ng'agenda tandika ng'alagula nga tubakiriza nga bituufu nno byalagula ng'alagula nga ati mwalimu omukyala yalaze ne bbaawe balina abaana babiri nga tuka ku mukyala nga tusiba pasita amaaso mukyala alina empeta nga tagiraba kati netutusa apiraresi y'omukyala n'alabika nga muto ye magiki oyo kati tuli ku magiki basala agamba ndayira mu linnya lya katonda omulamu gwensinza mukama ndaze mu wiki 3 ogenda kuba n'embaga etabeerangawo komu ye wammwe musajja w'omukama amuleese ayogera bawo omukyala aliwa baawe yali mukatuliki kati omukyala amuleeseeko mu kanisa luye olusoose
yamusenza mulimbidde ekiseera ekinene omusajja yali agaanye kati amuleese kumbe lwamulese bamuwa obunabbi obufu nga bazaaga mulinyera Katonda gwensinza embaga mukisatu siyo nga siri musajja wa Mukama era kansabire n'asaba omukazi n'amugamba paasi tempeta yino ndi mufuuga amaaso ga paasa nituga gwe nga mukazi ayiniira buli paasa bwe yali amaze olagula yagamba asiddawo tegeza naffe byatugambire atandika okuba kyaki byatugambye byonna byofu olaba n'omukazi alina empeta atagirabina giraba namulangira kembaga nga nabba waliwanabana yali mutabi nga lwatabaawo naffe sebo tujomba yali mu kanisa yali mpaji yaliko ekyenjawulo kati ale nekyante paasitono tetwakola nga kyakwatagana nani ne Mama Mary ayi kati ate mukwatagana nti n'abasobola tusooka leetawo byebaawula nga tebakwataganirako ddala ngira pasitoro abagenda obuwulira Mama Mary takola ki tajja na bino gamba ayi basi kiwene kati amala olangirira mpulira nalina n'agamba bino byewandeeseemu bino byemubeeramu bapasita babafunye abasajja balala omusajja tatidde n'okutya nga nange ndi wano bbawo nakulangirako omusajja omulala okuba nolwesiddamu okulaba ng'ozi mu kanisa mu bantu abo mu bantu savisi yakoma mu makati ndiomu nagamba sidda ono omusajja abadde mufere kati ekirabo kye ne bakisiriizinga yalina ekirala ky'obunabbi kati ne bakisiriiza ng'atya n'okulagula niwe yali agudde ebituufu ng'atya ng'amanya ayinza okuddamu akole ereeri saani watyo wakola kati kanisa negenda nga ne tutukuleetingamu entalo nezipasa ne tumuwa ekibinja kye gundi ne tumuwa ekibinja kye nomamesa ne batuuka nemuwummuza tetukyakwagala wano ku kanisa yanti kati tuyitiddemu ono resident pasa yawa orders ejjako empaji n'abeere waka myezi egyo emyezi ebiri kanisa yali emaze okuba ng'eyulikamu ng'ebibinja n'abagamba ffe tugenda sigala nga muze omusebuzi mukka ebyokujja mu kyaki ntayi paka pasa walikomawo mataya era pasa mataya weyadda ekanisa nejjulawo eti naye ng'olwo kati tetumutya oyo niwabeera n'abantu 10 ngayo tetumutya eyo Calvary Temple mugikuba netuvaayo nga tugimaze lanka nenfuna kale netugenda Victory oyatoba Victory yatwanguira nnyo naawe yalina amalala mitawanyama yalina amalala kati oyo tetwamalala nanaku ziri awo waawo bamwita obuwulira ajja ne bugakanyoma gagenda gasena nga pulezidenti wagabakasukeyo kugamba ate gwe tetulina budde nawasa n'omukazi omulala naye wokubiri oyo mwayitawo amanti yali malala tomate wanakuita tekati tuwulitwe baashanzi bayitayo nga pasita mugumuko naye olijasija kutukana okusindika eri ne tukuba eri naaba nga awedde enyanenfuna tugenda kupaala afeni ew'okumi oyo naye malala naye alina amalala oyo temwatawana naye oyo naye tetatawana nnyo tebale nabayo malina amayinja aga nengenda kukyozeni kakuchoze njukira abayi basayiniza y'abantu yasinze nagenda bayambako era nembaleka nayo nemvaayo nave embale alina amayinja 3 nenava n'ebugolo birimu mayinja 4 nenkomawo Kampala nkomyewo ate nindagayaza ngende Karaji ngende Kaleerwe nga ge bansindiseeko nze tetutandikira awo
Ambulizo mulungi OPFM eddoboozi ly'obulokozi twebaza Mukama kubanga Katonda tuwadde omukisa okubanga gwatuwuliriza kakano. Jamiru akubuulira engeri Sitaani gy'alwanyisamu kanisa engeri gyekubiddwa, kanisa engeri gyeweddemu amaanyi, naye ng'ekizibu kivudde ku ffe bennyini abaguddewo enzigi. Omusumba owulidde bulungi nti bano abasumba tebaakalubirizanga kubanga balina obuzibu bwabwe, abaakalubizanga ba Ashers be baagiramu. So ku olwo tutandikirawo okomyewo e Kampala. Katubasiibule naye era katubasabire omukisa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Tubasabidde omukisa, tubasabidde obuwangazi, tubasabidde obukuumi, omwoyo omutukuvu mamira ekitiibwa kya Mukama kimaamire ebigambo bino bitwogedde. Mukama bikola amaanyi. Tusiirinze essaawa eno era tugirika mu musaayi gwa Yesu, tulangidde ekitiibwa kya Katonda. Mukama nga tubaawo ne Jamiru, Katonda ng'agenda ku kituuti ekirala. Musabidde amafuta, musabidde obuwangazi, musabidde okuganja n'amaanyi mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda. Weebale omwoyo omutukuvu, weebale mukwano gwange. Katusingana mu katundu akookuna nga avuddeyo embale agenze e Kampala. Akuma takumira mpeera.